Nkulamusizaako gwe wenna mpuliriza wano ku Uganda Atalaje mu Mukwesese bwe ntyo gye ndi nnyo. Olunaku lwaleero lunaku lwa mukaaga ennaku z'omwezi ziri 31 mwezi gwa 8 2024. Naye ennaku z'omwezi zaali 7 omwezi gwali gwako 3 nzijukira olunaku lwali lwakuna nakinootinga 2024. Amawulire aga Daily Monitor ne gawandiika nga galaga nti Parliament eyaffe eno eya Uganda erimu ababaka 529 abalonde kati olwo neba ne technical staff ng'oggyeko bali ababaka abalonde 529 technical staff erimu abantu oba y'abantu 577 kiba kitegeeza nti abantu abakola mu Parliament bali mu 100 n'omusobyo. Abakola mu Parliament bali 100 n'omusobyo ng'ogaseko n'ababaka. Kati olwo era amawulire gano nga gatulaga nti buli lunaku Parliament ekozesa obuwumbi 2 n'obukadde 6 buli lunaku okusinziira ku analysis eya budget eya Parliament ey'omwaka guno gwennyini 2024 n'omwaka guli oguyise. Kyoyinza okugamba nti Parliamentary Commission Revenue and Expenditure Estimates for the 2023-2024 financial year. Era okusinziira ku budget eya 2022-2023 gye batwanjulira nga kitegeeza nti kati Parliament bamaze okubeera nga bajja allocatingira sente ezisukka ku ezo eza budget 2022-2023 kati nga sente kitegeeza bazongeddemu mu budget yaayo bongeddemu obuwumbi 3.6. Era nga bino gwe muganda wange ampuliriza ojja okwebuuza nti kiki kyoyagala okutuukako olwo. Tubuulire kyoyagala okutuukako. Njagala okutegeeza nti gwe ampuliriza omusimbi ogwo gwonna ogukola ebituufu n'ogwo oguva ogumugogako ne basaasanya nga bwe baagala gwonna guva mu ggwe mu nsawo yo gwe nga omuwi w'omusolo. Yensonga lwaki ensonga eno kukwatako nnyo. Kakati eyo mpitiddeyo buyitizi just kwagala kumulisaako. Naye abantu bangi bavumiridde ng'oggyeko ekyokuba nti nno Speaker wa Parliament mu nkola ye alaze embeera ey'okubeera nti nno yeefaako yekka n'abo abamukkiririzaamu era nga tewali kubuusabuusa kwonna nti kasita asanyusa mukama we Museveni bo ne batambuza ekintu kyabwe mu ngeri gye babeera baagaddemu tebafaayo oba ssente mmeka ezigenze oba bakoze batya oba bakoze bate kwegamba nti Gen. Museveni alina okubeerawo nga akozesa abo bakoze kati nga Anita Among n'abalala okusobola okubeerawo mu buyinza ebbanga lyonna ly'anaayagala naye nga tafudde ku ggwanga lyattu Uganda lifaanana litya bitambula bitya nga bwe twali bali tulaba mu mawanga amalala. Kubanga gye buvuddeko mwalaba wano eggwanga erya Rwanda nga balayiza nga Pulezidenti alayira Paul Kagame abaagendayo batenda naffe abaali ku mutimbagano oba ne ku TV kuba babiwereza butereevu nabiraba ku NBS butereevu engeri gye baategekamu ebintu byabwe ng'era ebifaananyi bye tulaba ebyakwatibwa bu drone byalagira ddala nti kituufu bye boogera ku Rwanda bituufu nti bano abasajja
oba Kagame bwe yagenda mu buyinza bwe yakwata enkasi akolera ddala nga munnansi era ng'akolera eggwanga lye okulaba nga liyitimuka. Jjukira nti Kagame ali mu myaka 2 gye yakamala mu buyinza. Bw'aba ali mu myaka 2 gye yakamala mu buyinza ate nga Rwanda yadda ku 0. Bwe bagenda mu genocide mu kiseera ekyo yaddira ddala ku 0. Okuva mu mwaka 1994 yali ku 0. Rwanda, Uganda nga Gen. Museveni yajja mu buyinza 1986 kati nga yakatukunkumula emyaka 4 bali just myaka 20 abaali ku 0 nga tebalinayo batandikira, tebalina bya bugagga bye basima newankubadde nga banonako ku mulirwano, naye era nti bagamba nti eby'omusiru omugezi yakolaki yatwala. Wane Uganda basimawo simye gold wano Uganda business bazirina za gold. Nekati kale nekirabika nti oba oli awo Rwanda nga bwetugimanyi nti kasi katono kalina abantu batono, ne Uganda si nsi nnene eno yesi erina abantu abangi ennyo abali awo, naye nga ate tulina ebyobugagga era ne ssente wano weeziri, naye ng'omuntu ajja okwebuuza lwaki tulemereddwa okukulaakulana. Enguudo zirimu ebinnya, amasomero abaana basomera wansi wa miti, amalwaliro gali awo gadibe ngali n'ebintu ebirala byonna. Obuli bw'enguzi obubbi wane Uganda kirabika bukkirizibwa, so nga ate e Rwanda Paul Kagame ne bw'oba muganda we nga bakukwatidde mu buli bw'enguzi oyinza okwesanga nga ate oyinza n'okufuna obuzibu obunene ennyo okusinga omuntu omulala kubanga tayagala kweriraanya kintu ekyo. Era ewuwe tewali muzannyo, naye wano e Uganda ate abali b'enguzi ababbi bonna bajulira Gen. Museveni ate ne kenyini najja n'abawagira. Kati omuntu ajja kututegeeza nti Museveni si mubbi. Nawulidde yabadde Mbidde Mukasa Mbidde ng'agamba Museveni si mubbi, naye abantu bakozesa be babbi. Njagala okubuulira bagamba nti mpulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo, mpulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo. Kati lwaki weeriraanya ababbi? Lwaki okozesa ababbi? Lwaki okkiririza mu babbi? Lwaki owolereza ababbi? Ebyo bibuuzo. Kale kwegamba okubuzaabuza kungi, naye bwe tuba tunaakwata ku nguzi n'obubbi okubeera nga tubusiguukula mu Uganda, kiba kitegeeza nti tulina okusiguukulula ekikolo kye bayita omuntu okatugeze singa abaakuwadde amagezi, abaakuwadde ekikolo n'eddagala. Joel Ssenyonyi boogera ku ky'okubeera nti nno ssente z'omuwa omusolo zigenduka mu bintu ebiteetaagisa. Tali yekka, nalabye Wandera Kazibwe amuwagira ku talk shows ezibeera ku TV, ba activists nga boolaba Imam Kasozi bonna nga boogera ku nsonga y'emu nti baleme kutuwudiisa, kutudyekadiika, kutugamba nti palamenti bwe zisituka ne zigenda mu bitundu mu regions ez'enjawulo olwo nti ng'abantu ebizibu byabwe bigonjoolwa, nti oba oli awo abantu obuntu abalabye ababaka nga bagenza okutuula mu bitundu byabwe bajja kujaganya mu butamanya bwabwe, naye ng'ebizibu ebiruma abantu amasomero gasigadde mu mbeera y'emu kubanga okugamanya amasomero ago gali mu mbeera embi, enguudo ziri mu mbeera embi n'ebirala. Kuba twogera ku ebyo kubanga bye bintu bye tulabako n'agaffe, kubanga teri atatambulira mu nguudo, teri atalaba amasomero, teri atagenda mu malwaliro aga gavumenti bw'obanga tolina ssente, kubanga abalina kufa abalina ssente tebagenda yeeyo. Naye era okusaasaanya omusimbi ogwo ng'ogenda okwejjanjaba, so nga ate mu ddwaliro gavumenti wali badde osangayo obujjanjabi bwe bumu ku ssente entono, ekyo nakyo munnange oba tolowoozezza bw'obeera nga ggwe weesigulira ku ssente, kubanga enkya tojja kuba nazo. Ate mu kika kyammwe abagagga babalirwa ku ngalo abalinga ggwe,
kakati sente ezisaasaanyizibwa boogera ku biliyoni 5 bagamba zisaasaanyizibwa, era allowances ziteekebwayo ez'ababaka n'ebirala byonna. Joel Sonyonyi agamba tekyetaagisa, era nga bekugambye tali yekka ng'ogyeko Bwanika n'abalala. Bwanika nawulidde ayogera kwegamba ayogera ebitali ku mulamwa nti ye bwe banaagenda eggulu nti singa oluli bagenda naye bino byabyogera tebanagenda mbu bwe batagenda opposition eggulu mbu ajja kusaba speaker muwe bwa leader of opposition. Bwanika n'akalevu kaako akenvi omusajja kugangwezo gati musajja mukulu kati ekyo nekibeeraawo. Kati ate n'atandika okujuliza emizannyo abapalamenti gye beetabamu egya East Africa ng'agamba mbu Joel Ssenyonyi mbu bw'agenda okuzannya volleyball mu mizannyo gya East Africa kati ng'alinga agamba mbu ng'ebyo tabiwakanya, naye tukimanyi bulungi nnyo nti sports abamanyi ekigendererwa ky'emizannyo abakimanyi bajja kugamba nti ekikulu kya byonna mu mizannyo nga bw'olaba Olympics n'ewalala kupromotinga mukwano na basseruganda. Tulabye wano ensi ezirina policies oba ezejjako ebintu ebimu nga zonna zeetaba. Teri ggwanga wano liganye kugenda mu mizannyo gya palamenti za East Africa, teri, kubanga ekigendererwa kyandibadde kyakuteekawo nkwatagana wakati w'amawanga gano. Naye era still Bwanika asobola okwogera ku Ssenyonyi okuzannya volleyball, naye yeerabidde nti ababaka ba palamenti mu nsi ez'enjawulo ezikola East African Community beemulugunya ku palamenti ya Uganda okubeera ennene ennyo nga bagamba nti ffe n'ababaka baffe 5 n'omusobyo ewaabwe tuba tuli mu palamenti nga oba 4 3. Kale n'olw'ensonga eyo nga bagamba nti kizibu nnyo Uganda okubeera nti ewangulwa kubanga yo eyiwayo kwegamba kyalo kiramba eky'abantu nga newana Uganda oyinza okwesanga aliwo constituency nga teweza abantu abo 5 ne Uganda ebayiwayo be babaka babakiikirira. Era Wandera Kazibwe ng'oneereko Vice President omukyala yasookera ddala yatutegeezezza ng'atugamba nti eggwanga nga Tanzania Magufuli yaweera ebintu ebimu kati nga independence, kubanga gy'ogenda okwesanga nti mujaganya independence kuki kati Uganda ejaganya independence kyobula nga yaggwamu amakulu wano Uganda independence kuki kubanga already tuli mu buwambe. Abasajja batwepikira kutufuula baddu kutukolonizing wede batukolonizing dda baddugavu bannaffe ekyo ne kibeeraawo. Ojja okutunuulira ennaku kati nga Heroes Day, Liberation n'ebirala omusimbi okugenda okwo ffe wano tetulabukanga, Uganda terabukanga kubeera nga yejjako ebintu ng'ebyo. Kyovula olaba nga Magufuli yalina enkola yiye era bamujjukira. Kati Wandera ng'agamba nti olaba Tanzania yejjako ebintu ng'ebyo ebyokuza independence kakati ate okutambuza palamenti ogijje e Kampala ogitwala eggulu n'ewalala so nga ate essaawa eno we tuli IT eze artificial intelligence osobola okukiyaringa meetings n'otuula n'abantu abaweerako nga muwuliziganya ku mutimbagano naye ng'oli mu nnyumba yo waka ne palamenti tuwulira nti babagulya semazi taabu n'ebirala sente omusimbi gagugenda okwo ebintu ebimu tebasobola kubeera nga babikolera okwo ne balema kubeera nga bavuga emmotoka ez'ebbeeyi ezinywa amafuta amangi ennyo n'okutambuza abakuumi ate balina okukuumibwa abakulu nga batambula badde eno badde eri kubanga ensi kati nga Uganda already
eri mu matigga ag'ensimbi. Naye ate bannaffe batulaga nti ebyokuteekako ssente mu ngeri ya allowance n'ebirala nti gwe ne bw'ojja n'ekiteeso nti kati kweyongeza musaala mu palamenti era bo bajja kiwagira, bo tebafaayo era ne bannayuganda abamu nabo baasalawo butafaayo kuwoza naye nga nkugambye mu ntandikwa y'emboozi eno nti ezo zonna ssente kabe nga baziwoozebwa bweru wa ggwanga zonna ggwe agenda okubeera ng'asasula. Okutambuza palamenti okugitwala mu regions ez'enjawulo bakiwakanya okubeera nti tekigenda kusolovinga bizibu by'abantu olw'ensonga nti n'olutalo General Museveni lwe yatwala eruweero lwatta abantu abayitirivu ennyo n'okutuusa kati ab'eruweero be bakyasinza okubeera nga bakaaba. So nga olutalo baaluteeka mu bo bennyini ne babatta naye nakati bakyakaaba. Era obugagga bwe balina babufunira ku musaayi gw'abantu abaatokumuka naddala eruweero. Bo bagagga bavundira beewaana nga bwe bali abagagga. General Museveni yogerako nga bali omugagga ennyo n'abaana be bwe bali abagagga. Naye nga bagaggawalira ku musaayi gw'abantu abaafa eruweero. Abantu b'eruweero bakaaba ebitagambika. Ebyo siyinza kubeera nga nkunnyonnyola akawunvu n'akaga muganda wange obimanyi okuleka mpozi nga tobeera mu Uganda oba nga toyagala kumanya oba nga ggwe wakuza mpaka. Kati okusitula palamenti ogitwala mu regions ez'enjawulo kati oba ggulu n'ewalala tekitegeeza nti ebizibu by'abantu abo bigenda kuba bikwatibwako beera nga babisolovinga. No, kubanga obujulizi babukuwadde. Wandera Kazibwe ye yeewuunya agamba nti yagezaako okukebera ku ssomero gye yasomera alabe liri mu mbeera ki, naye ng'amabaati obubaati buli okubwe butyo. Nejjukira nti gavumenti erina enkola zaayo muyinza okubeera nti ekwasaganyiza ensonga kati Ministry of Education eri awo, naye yeewuunya essomero engeri gye lifaanaganamu so nga ate agamba ne milioni 10 zisobola okulituusa ku standard y'omulembe, naye ng'ate eri palamenti eri ku bumbi na bubumbi bwesaasaanya era nga waliwo abawagira naye ate nga tebatunudde mu nsonga z'amasomero ng'agoba amalwaliro oba enguudo. Bannaffe abamu bye bagamba katubeere mu Kiuganda kubanga bo olumu oba oli abalina gye beesiga okubeera nga bagenda. Kati ssente ezo era nga bawagirira ddala zaali badde zikola ebintu ebirala. Kamu gwe muganda nti kati obusente bugenda oba bwe muyita obusente nti omubaka afunye akakadde kamu n'emitwalo bwegiti oba n'ekitundu mbuga kati akakadde kuno ekinu kankolera ki, naye bwe bakagattagatta ziba milioni 8 plus ku babaka abaliyo mu palamenti. Bwe bakagattagatta kakati olwo obukadde 10 bwe buba nga busobola okuyambako ku ssomero eriri mu mbeera embi ne balizimba, kitegeeza nti tuba tuzimbye amasomero agali mu 8 oba 9 nga tugatereezezza ne tugalongoosa bulungi nnyo. Naye ebyo byonna bannaffe tebaagala kubeera nga babiwulira. Eruweero baateekayo ministry namba ey'akanyugu k'eruweero naye n'okutuusa kati bakyakaaba. Kitegeeza nti n'ekyo tekyasolovinga. Kati palamenti okusituka okugenda ne bwegenda n'etuula eruweero tegenda kumalayo ebizibu by'abeeruweero. Kati ekizibu kye tulina mu Uganda ne kibeera nti kiri mu kubeera nti nno tewali muntu alumirirwa ggwanga lino nga bw'onoolaba nti Kagame alumirirwa eggwanga lye, era ng'omuntu ajja okwebuuza lwaki oli alina omutima ogulumirirwa ate nga Museveni talina mutima gulumirirwa. Lwaki? Kubanga bw'otunuulira eggwanga erya Rwanda olaba nga balina ekigendererwa ekyokubaako bye batuuka bwe bateeka Rwanda nti mwolekedde okubeera nga muva wano ate mugende ssente muziriire e Rwanda, mwolekedde okubeera nga mubeera wano naye nga banka z'e Rwanda zezitereka ssente zammwe
mwolekedde okubeera nga mujoogerako Rwanda ng'eggwanga eririmu emirembe, ng'eggwanga ewali buli kimu, paradise, nga bonoga nti abantu bava ne bagenda e Dubai. Ebyo byonna byonna mubirindirire mujja kubiraba. Naddala singa mulemera ku ky'okuwagira obuwagizi abantu ne mulema okuwagira eggwanga lyammwe Uganda, abantu be mutabamanyiiko buvo bwabwe na bigendererwa bye bajja nabyo ate nga babalaze omutima omubi ne mugulabira ddala ne musalawo mugume mutandika okubeera awo, mutandika okubeera nti mmwe ate mutuuka akaseera mutandika okubeera nga mwejjusa, mutandika okwesesaasesa. Bannange kale nawagira nnyo naye nedda ekimala kimala. Mumubuuza nti ate mu biseera biri yessaawa bannayuganda muyimukiremu mukereyiminge eggwanga lyammwe, mukereyiminge eggwanga lyammwe, kubanga abasajja bagenda kulifootola babbe buli kamu akalimu, bakyankalanye buli kimu, naye nga byonna byonna ebizibu ebyo bojjukira nti bongera kubeera nga bagaggawala nga bwe kugambye nti e Rwanda bamaze okubeera nga bagifuula ekifo ekyekwesiima. Uganda nga gye bagenda okubeera nga bapakasiza, bawa abantu emirimu ku ttaka lye baagula e Uganda lye baawamba, ne mulima kati bo eri e Rwanda nga babeere mu mirembe beerira kaashi era nga ne ssente zaabwe baziteeka eyo nga ziriko n'obukuumi, bw'onaaba bakkiriza mu genda okuterekayo ate era bajja bakkiriza kubanga kitegeeza nti ekonomi yeero eba ekola ki? Eba ekula. Kati mulina okubeera abantu abalabufu kubanga Uganda ye Uganda, terigenda kusangukawo. Naye lwaki tugikkiriza okubeera n'ebinoobule bwe bityo? Lwaki tugikotoggera nga tugendera ku ideology z'abantu ezitatuyamba, nga tugendera ku visioni z'abantu ezitatuyamba? Tulina okutunulira ekintu kino mu bulambulukufu era tukitegeere, tutegeere obukulu bw'ensonga nti eggwanga nga Uganda nga sovereign state nga bwe bakyogera kitegeeza nti era lirinuko weetaze tekitegeeza kubeera ate mu buddu bw'abantu abalala nti kati bali bagenda kakati waliwo abalala ate abaatukola ki? Ekyo kyemutamanyi, kyemutayawula, kyemutayawula. Nze mbagambye wano ku Uganda At Large gwe mulimu gwange.